sale musalenga ekikere we kyakubanja obugulu bwakyo kakasa obugulu bw'olina obw'ekikere nga tena bwo buli ku bbanja bunaakuwangaliza mu ezo bizinesi zewagulawo ez'okusennyama y'abantu nga bw'obaguza abalunzi b'ebyennyanja kisiraanigwe so kimixinga ne muyente ne kiguza abasoseji ffe ne twerya ne bantu mmwe mulina emitima bannanga akasajja kano kasale musale akasajja kino kibi mwekiregera obugulu buno obw'ekikere ekisajja kino kibi temusobola kutegeera bubi bwakyo ekisobola kuvayo mu kamera nekitugumbula abantu nga Muhoozi ekisobola kuvayo mu kamera nekitugumbula abantu nga Museveni kibeere n'oyo no sale musale munyo ogufuwa ne banenya omuntu gwekwekeyo naye nga gufulumya byawunya ono sale musale munyo kisajja kibi kino kyemulaba ne bannange gasajja mmwe era bano wenkungira omunnayuganda yenna ali eyo ng'owulira obutuse ku matama bano si bantu mbabuulira bano si bantu gw'ogira obutika ku matama ng'olowooza ebyokununula eggwanga tebikwatako bajja gayizaamu omwana wo jakakasa tibyali bikwatako ndowooza obiwulidde abantu balina obulumi bungi era times waliwo otuuka n'ogamba bannange ng'ayogeddemukko bubi naye embeera eriwo yereetera omuntu kubanga ayogera kyayogedde era tanse n'agamba nti obulumi bwempulira munnange sisobola kubunnyonnyola n'otegeera mpozi oyo yali abweyiseemukko so munnange olaba omuntu ng'alajjana bw'atyo oba ng'ayogedde bingi bwe bityo tojajinga embeera yevaako ebyo byonna bye tuyitamu omuntu n'agamba nti kave mu mbeera ayogere ekigenda era nga tukyali ku bulumi abakulu bano boolaba abo bwe bayituusizza ku bannayuganda era ku bulumi bannayuganda bwe bayitamu era ku bulumi bwe bawulira abaana baabwe nga bawambiddwa abaana baabwe nga battiddwa kwegamba abantu bagobeddwa ku mataka atulina obubaka obwa pulezidenti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'annyonnyola ku mbeera komanda Eddie Mutwe mwali na biti byayitamu. Eddie afaanana bubi nnyo bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga kanso majerani bwe yatunnyonnyodde twalibadde tulowooza kyekisembayo naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Eddie Mutwe bamu waterboardinga. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Bamu kubisa amasanyalaze, bamu tuzanga mu kitaba we bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basamu waya z'amasanyalaze, ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddie Mutwe atutegeezezza nti Muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu Muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde kyepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo naye kye twosaba bannansi bonna kye baba babanja kwe kulaba nti Eddie ayimbulwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi. Yenna najjudde mabwa, emikono gino bamusiba empingo ne ziyingira mu nnyama ne zibulira mu nnyama era kati ajjudde ebiwundu. Tumanyi nti bamukumidde mukomera ensi ereme kulaba mbeera gy'alimu kati newankubadde wayiseewo akaseera bino okuba we byaliwo naye amabwa gakyali mabisi n'obulumi bukyali bungi buli wamu akankana tanaba ku stabilizinga mu mubiri ne mu bwongo. So teyebaka ategeeza teyebaka ne banne batutegeezezza abagendayo mu ddwaliro mulaba kubanga ali mu ddwaliro lyakomera ebigere byonna baabikuba buno bukongovvule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Eddie Mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera kijanabeeramu. Ebyo mpozi n'ekirala yes ebirala nkakasa bw'anaaba asobodde ajja bibanyonnyola Katonda bw'anaaba akkiriza n'akomawo nga mulamu. Naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako
n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagala kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagamba awo batandikira ebirala Eddie ndowooza n'abibannyonnyola kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa batafunye bujjanjabi tulibeeraliikirivu gayinza obutasoma ebikolwanga bino biba bitegeeza ati okusobola ebintu ng'ebyo nga CDF ekintu ekyo pulezidenti awadde update ya komanda Eddie Mutwe nti ali mu mbeera mbi nnyo nyingi ddala akwogedde ng'akkaatiriza natuuka n'okugamba nti bannange mweyongere okuba nga mumusabira asobole okuba nga mu butuufu atereera naye embeera mwali mbi nnyo era tweyongera okuba nga tusaba Mukama oyo atalemererwa akola ebyamagero asobole okuba nga assuuka ate era ng'atereera. Ate nga tuvuddeko eyo ye munnange Mbukooti ye esazeewo n'egamba nti kuva ne leero omukulu mufuti mubajje tebaddamu kumulaba mu yafeesi ye. In other words ndowooza bamuggyeko obukulu. Nga tugendeyo tuwulire wabaddewo embiranye okusika omuguwa tezitandise kati tuzze tubireeta tuzze tuyogerako ebintu ebyo mu mawulire naye tuwulire omwami ono nga bw'annyonnyola. Okusinziira ku kiragiro kya kkooti ekifulumya olwaleero toteekeddwa kulembera abasiraamu ng'obasaza Idi neyaduha ey'omulundi guno ogwa 2025. Nange ebivuddeyo ate nga tweyongerayo Yesu mwana mulenzi avuddeyo n'akaaba n'agamba nti bannange muleke okugamba mbu abanyankole nti naye ebbanja lye tuwulira gavumenti lyeyina bannange fe abagenda ddisasulira. Toyina bwonkakasa nti eno gavumenti ebadde ebba ssente nga nze agenda ozisasula nze atabbanko yadde n'olwataano olw'okuba ndi munyankole. Obukulembeze bugenda kukyuka bagenda kundiisa mbu olw'okuba nti nawangala ndi munyankole. Tuvulaba njagala nnyo enkyukakyuka ejje ng'enkyukakyuka ejja mirembe. Tovulaba nyina owagira Kyagulanyi. Enkyukakyuka singa naagaana okujja ebyemirembe ngenda kusasula by'essabba nga mbisasula lwaki nga sinze nabibba. Enkyukakyuka nyina egisaba mirembe ebintu bikyuke. Singa bino ebintu bikyuka mirembe Kyagulanyi n'awangula nze agenda okwennyika. Omanyi abanyankole muli baakujjukiza mugenda bisasula mwagale mugaane. Mubye ettaka ly'Abaganda muli bisamaanyi muli SFC mubatemako emikono mubattamu enjala bwakuba mmwe okitegeera Museveni emirembe tagireetangako mu maka gaffe okitegeera mmwe ensonga egenda okuddibwamu nga bino ebintu biganja tuka emirembe nga bagenze mu buyeekera mugenda kwejjusa olunaku lwe mwakera ku makya ne mwagira Museveni. Tolina bwonkakasa nti nze ngenda kusasula by'essabba wobobbi lwetuva mu bukulembeze n'obulekera abasajja byabakama gy'ogenda otutuusa mwe byababakama mmwe njagala mugenda tuuka ekiseera nga mukaaba nga munoonya gye mwayita mirembe nga tegikyaliwo. Kivulaba ne Kabaka yagambye teri bukulembeze busibwamu kitiibwa nga butoobola eddembe ly'obuntu. Tosobola kungamba nti obukulembeze bugenda kuwaamu ensa nga butoobola eddembe ly'obuntu butya. Butya mungama mutya amanyi nga jawagogera Museveni nga ngenda kusasula by'essabba nga nange ndi bubi olw'okuba nyina ennyindo. Tuvula nje agenda ku plastic surgery ennyindo bagijjeko. Tumwina bwe munkakasa nammwe. Ate waliwo amawulire agatambula simanyi oba bituufu oba nedda teyaliko guild president w'e Makerere nti ono yali ku kadi eya NUP era kwe yafunira obukulembeze obwo essaawa ya kakati agali mu nkubo nti yasaze eddiiro era yamaze dda okuba nga mbu agenda ku kitebe kya NRM okuba nga yeefunira kadi. Mu mawulire ge tulinawo omusajja oyo gw'olaba former guild president w'e Makerere abadde musajja wa NUP Lukulwe njagala obategeeza nti alabiddwako ng'agenda okupikinga nomination forms ate mu NRM. Kitegeeza ki abadde n'ebifaananyi bingi ng'alina Kyagulanyi ng'alaga wa NUP naye ate alabika yakyusiza sayidi kati ayagala kifo kya bwa city mayor mu Arua naye ng'ajjidde ku kadi ya NRM. So mu kanyomero kaffe akamuvubuka weeyogerere mu comment section ndowooza bano bulijjo be bayita abanyampi oba fantastic. Ebintu bya Uganda bwe bityo abantu abasinga baba banoonya we bayitira. Ndowooza era yamanya nti wagira kadi ya NUP wali e Makerere ajja kuyitako. Kakati ndowooza yamala ekyo kiwedde n'andowooza tetumanyi oba kituufu
oba nedda ninga ge gali mu nkuubo. Nga tweyongeddeyo ko munnange waliwo amawulire agafulumye mbu waliwo akasatiro eyo mu State House. Munnange si bigambo byange, katusooke tuwulire akasatiro kano kava ku ki, ye binaggwa bitya? Waliwo jonna bagamba waliwo ebintu ebiriyo eyo ewa Museveni, waliyo ensasagge ya Museveni yayisa abaana be bonna kino kyaddiridde oluvannyuma lwa emizimu okwogerera ku Janet ensimbu oba biki ebyamukubye ne bimwogererako. So Museveni ayita abaana be ne bamugamba ayita abaana be bonna era abazzeeko ko bazze n'ayogera nabo mu byo bye babagambye, mu byo ebirimu bamugambye bwe bati anoonye omwana gwe yazaalira mu lutalo mu katundu ke bayita Katuugo, omwana gwe bayita Lwentalo, omwana oyo bakyamunoonya. Ne bagamba Museveni ebintu ebyayogedde ku Janet byamugambye taliiwo, ate mutabani we naye obulamu bwe bumpi nnyo gwayagala okukwasa entebe, obulamu bwe bumpi naye taliiwo. Byebyo byamwogereddeko n'ebirala bingi nnyo. Ne bamugamba ayita abaana be bonna ne bamugamba leeta omwana omulala. Abasobodde okujja bazzeeko, abaana abamu baavudde mu bitundu bya Busoga, abaana bala baavudde Tanzania kubanga kino kyaliwo nga 3, ensimbu zamukubanga 3. So waliwo abantu Museveni be yakwasa okulabirira abaana be babadde bakonfaminga nti oyo kubanga abaana abo obwedda abamu ababuuza gwani maama wo yaani, ng'abuuza amukwasaganya nti yoono. Museveni alina abaana mu buli tribe, abamu baavudde Tanzania, abamu baavudde mu Busoga. Buli tribe mu Uganda Museveni aginamu abaana, okimanyi ekyo. So ebyala tukyabigoberera, naye omwana oli gwe bamusaba tannamulabako, ate omwana maama we yafa. Ebisigadde tujja bibatuusa. Otuvuddeko yonna tugamba nti ekyo mutategedde nti omukulu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakoze masiki. Mulowooza masiki gino zaaki? Atubuulire, si bigambo byange. Museveni akoze masiki, muwulire bulungi. Museveni akoze masiki, naye masiki zino China bazikoledde emitwalo, buli masiki ya mitwalo 20 egye Uganda, buli masiki. Naye masiki eyo omuntu bw'ajambala abeera nga atayambadde masiki. Masiki zino azikoze ng'azikoze mu feesi z'abantu, okusinga azikoze. Mujjukira Museveni bw'abadde akuba abaana ba Nuupu nga babakuba ebifaananyi, abaana nga babakuba ebifaananyi, obanga n'abapolisi balina kamera nga nabo bakwata, nga bajja ne bakwata event nga bakulaga bakwata abaana. Buli mwana gwe batwala agamba batukubye ebifaananyi ne babikola batya ne babikola batya. Kati mu baana b'enkyukakyuka Museveni akoze masiki, era bamuleeteddeko sampo yazirabye. Bagenda teekawo ekibinja, bataddewo ekibinja ekigenda okubanga jaati. Bagenda kubanga bambala masiki eyo, naye nga masiki efaanana Gaddafi, nga bagiwa omuntu nga muwanvu nga wakiwagonga Gaddafi. Muwulire bulungi, nga muntu muwanvu wakiwago, nga Gaddafi yennyini ne kamera zimukwate nga abaliwo bagamba Gaddafi yazze yakulembedde abamenye ekitebe kya Nuupu. Abantu bano bagenda kuba bambadde gundi ze bayita puluneke oba puluneke, feri mu byalo tuziyita puluneke, obusweta obubeera n'obulago obuwanvu nga busibira muno. Atuzeeko masiki eri, naye nga masiki eyo gwamutunulira tomanyi nti masiki, gwamutunulira olabira ddala edi mutwe.
bafuna abavubuka nga bali mu gundi ya Akireewo, ali mu gundi afaana Akireewo, afaanana gundi, bamwambaze masiki eyo bakugambe nti abantu abazinzeeko ekitebe kwabaddeko Eddie Mutwe ye yakubye abannuupu ng'ava mu kkomera oba nga bamutadde. Olwaliro ze ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 2025. Ndowooza mubiwulidde naye nga byonna bigenda mu maaso munnange. Waliwo juzi gye kwa neno munnange Sekititi yayogerera Bakatuliki ebigambo abaali bagenda Namugongo oba bagenda Namugongo. Kakati abantu abamu tebyabayisa bulungi era bavuddeyo ne bamwanukula. Okay. Sekititi oze weepima amaanyi go. Oze weepima amaanyi Seeka tukwagadde tukufudde owakabi tukwagadde. Naye Seeka nkusaba manya wookoma. Seeka manya wookoma Sekititi. Va ku ddiini y'abantu. Oyogedde obadde mu jjaamu ng'ova Luweero n'olaba abantu abalamaga nga bagenda Namugongo okujaguza olunaku lwa 3 June. N'oseka n'obuseko. Sebo ogambye nti olunaku lwa 3 June tutongoza olunaku lwa kulya mbizzi. Ffe Abakatuliki. Sebo. Omanyi tukuwaddemu nnyo. Obadde ova Luweero mu mmotoka ensondere ng'ate yakulira ogisonda mukyala Mukatuliki Sylvia. Am I loud and clear? Sebo ogamba mbufe okulamaga okwaffe okujja ne twewaayo abantu ne bazimba n'ebigere ne bagenda Namugongo. Sebo ogamba tugenze kutongoza olunaku lwa kulya mbizzi. Omuntu yeewaayo ne byayitamu n'ennaku gy'alimu. Wano twaba wampabula nja muliisa leeta B. Seeka twakuwaddemu nnyo ndowooza ogenda akamanyiro kalinnya. Seeka va ku ddiini yaffe. Seeka wejjemu omuzeko okubuukira buli kimu. Kabampaane si mulungi Seeka. Va ku bantu. Seeka weesonyiwa abantu Seeka. Tosobola kuddira n'ogamba ddiini y'abanno abeewaddeyo okujja okulamaga ne bava gye bavudde. N'ogamba nti loleza P1G oba otegeeza Nzambizi. Mbuzigenda Namugongo. Kyogamba buli muntu agenze Namugongo agenze kulya mbizzi. Omuntu avudde eri mu Bulumi atambudde okuva ne Binajje Kampala wano mu Buganda ng'azze kulamaga abazze kulya mbizzi. Seeka mwe mugende bayita Makka ne mwetolola Kabba. Akantu akazimbibwa abantu Ssekinnoomu ne mukaweeweeta. Mwe mutuyitanga abasirifu abazze okulamaga Namugongo. Mwe muteekamu ne ssente nnyingi ne mugenda ne mubamama ne visa naku tunayo babama visa. Ne mugende ne mwetolola akantu ako akazimba. Kye mugamba Allah abatudde waawo ogenda n'omubuuzaako nti Allah gye baleko. Seeka temukyaya busiraamu. Twagala eddiini yammwe tugyagala ne temugitutamya. Musajja gwe otandise okuwalampa. Bakuwanye nnyo ndowooza. Buli oyogera n'ofuuka comedian n'oseka obuseko. Nodda bagita kutubeeyo basiraamu gye mubeerako. N'oyogera ne weekaabya obuzigo obw'ekirogo. Seeka stop. Va ku ddiini y'abantu. Va ku ddiini y'abantu musajja gwe. Buli muntu alina okukkiriza kwe. Bwe ogenda e Mecca mu air ticket ensondere. Emmotoka twasonda nsondi. Ng'omukyala Sylvia yakulemberamu okusonda emmotoka eyo. Kati wandiwadde ova ku bantu. Seeka va ku bantu. N'oseka obusekoseko nga bw'osekerera eddiini y'abanno. Seeka tugende empola ffe. Tetulumba basiraamu mutugende empola. Ate mutuviireko ddala Seeka. Eno video ngikoze tewali ankase tewali wala ekinkwatako nze ng'Omukatuliki.
abasira muvolavola eddiini yaffe ate ffe kizibu okusanga father ng'ali katuuti ng'ayogera ku ddiini yammwe lwaki temubeera mu ddiini yammwe oba embizi yebaluma gye tulya mujje mugirye nammwe we eat pork yes tugirye embizi buli kaseera ne mubeera ku mbizi yebaluma mujje mugirye come and enjoy the pork ne mutandika tulangira mbu lunaku lwabwe kulya mbizi. Stop that nonsense seeka. Embisi gye mutulangira bwe bange ebaluma namwe mujje mulyeko ekigodo. Mujje mulyeko ekigodo mukiwulire. Mujje mulya ekigodo seeka. Siraamu wande ekigodo va ku mbizi y'abasajja. Va ku bantu. Ene dini si yammwe simwe mwatandikawo dini y'Obuyisiraamu. Simwe ba Allah. Namwe temulabanga nako. Mwetolola kisenge kizimbiddwa muve ku bukatuliki bannaye tetubalumba naye mwe buli kaseera mba mutukyokoza muloze eddiini yammwe yesinga wano seeka muve ku bantu seeka genda mpola leave people to be omuzungu agamba seeka kiti seeka tunula emabega gy'ovudde seeka tunula wali ofaanana seeka otandise okudaala seeka kiti otandise okudaala ya Allah omuddu wo ng'atandika okuva ku layini seeka tova ku mulamwa sigala ku mulamwa gwe tukumanyiddeko seeka lwanirira abantu seeka totandika kudaala olw'okuvuga akamotoka akapya mbadde mujjamu nva luweero owulira nva luweero mbadde mujjamu nendaba abantu nga batambuza ebigere balamaga bagenda namugomu baze kulya mbizi seeka please tuveeko twesonywire ddala seeka kiti va ku ddiini yaffe nkimanyi mugenda okuyomba wano mu comment section tewali kye mugenda kunkola seeka va ku ddiini yaffe owulidde ssebo tuviireko ddala seeka bwesonyiwa abantu va ku bantu seeka kijja kuyambako naye va ku bantu va ku ddiini y'abantu omuntu alamaze avudde gy'avudde munaku enyingi aze kwegayirira notandika okubamanyira seeka gwe Allah waakuno seeka kiti genda mpola va ku bantu byebyo naye munnange weebale kubanga wekomidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo